omutaka era ng'omuntu bagana babeesiima ne bagamba nti kino bino ebintu tuli bifuna emyaka gyonna bwe kiba nga nzize nengamba ennyonyi egweko mu kisaawe kati mpangisizaayo n'abantu awamu era njogedde ne ba aviation abantu bange bano ab'okukyalo njagala kusasulirayo bantu nga 24 singa olw'okuwiikendi ku lwokuna babavugemu ejjinja ne wa A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 lengera ekiri mu bwengula bwekabule Kojja Kimbowa bangi akoze byafaayo nate Ajide Munyonyi ennyonyi yinera essanyu mu bataka bano babayika mubaleke Kojja asazeewo okweta birthday ku kyalo Ajide Munyonyi Kojja Kimbowa Ajide Munyonyi lengera ekiri ku kyalo
Mama abana aliwa banayi. Mama abana. Nayo yatugamba tumuweshi. Gwe gwani. Nga yalonze bafiga. Mu kampani ki? Abakola ne Kojja Kimbowa. So embeera bwetyo bweri Kojja Kimbowa amaze okulandinga amaze okuba nga atuuka. Yes. So bwetyo embeera bwefaanana Kojja amaze okuba nga atuuka Munyonyi. Mulimu ne case mulimu case y'omu ku bali Munyonyi omwo. Sebo. Okay. Hey, Kojja. Bozo, ya kwa interview. Bozo, ya kwa interview. Yangu Kojja. So nabadde nina okubeera nti no sodalinga ennyonyi eno
era egenda kuntwala nga bw'olaba tulidde ate era ne ku makya olwedde nabukinze okubeera nti nekomawo nennona ate era nzire mu kibuga. Kyalo kireese otya nga kikyankalanye nnyo? Actually bantu bange kubanga bo bammanyi ng'omuntu ng'omutaka era ng'omuntu kwega nabo beesiima ne bagamba nti kino bino ebintu tuli bifuna emyaka gyonna bwe kibanga nzize nengamba ennyonyi egweko mu kisaawe kati mpakisizaayo ko n'abantu awamu era njogedde ne ba aviation abantu bange bano ab'okukyalo njagala kusasulirayo bantu nga 24 singa olw'okuwiikendi ku lwokuna babavugemu ejjinja ne wa birthday kyaginkozeseza mu kyalo nti first of all bw'oba otunuulidde nazimba ennyumba eyasooka ennyumba eyo nembeera nti nze ng'omuntu nakiraba nenjikwasa maama wange nenjimuwa kati nembeera nti no kyekirabo kye namuwa ku mazaalibwa gange nakizimba nga yange naye ate omutima ne gugamba no kanfune nkanzimba ennyumba endala enennyumba njiwe maama. Kojja atali munnabyabufuzi atali kiki kyobalaba no bonna abantu okuba nti bakukkiririzaamu ate twawulira waddayo okusoma? Sirina kyefo okuddayo okusoma one wakuguredinga mu byaddagala lyange ndiringa mu byaddagala ng'omusawo wahabo ekirungi kya byonna nti no redde balinako companies ezimu ze bankonekitingako okezebwe na buli kimu kyonna nga kyetaagisa okubeera nti nno nziramu ne upgrading ekyokusoma. Ekyokulala abantu abasinga obungi balowooza nti enkola bino byonna nti njagala kwesimbawo sinna kifuna wakubugagga bwenina sinna kyagala kwesimbawo sinaba kukigamba mbu nate nzire mu bino naye nga bwe banaaba bamaliriza nga kizze nti nno kyetaagisa 226 ab'emityana mu Kojja ebintu by'ennyonyi ng'obyagala nnyo olina gye wapaakinga ewaka ate olese n'endala. Security. Nah, mungkin masanya sih Ada muteka kubo. Kudawa, bakugobera to yakukubembo. Yakugobera to ogani amabega.